Olunaku olwaleero akwatidde NUP bendera mu Kyambogo University alaunchinze manifesto ye ng'era campaign zigenda kuba zitandika. Baagala kulonda Guild President ng'eyeesimbyewo ku kkaadi ya kibiina kya National Unity Platform Nakayenga Samuel ono yeesimbyewo okukiikirira ekibiina kya NUP. Era olunaku olwaleero atongoza manifesto ye ng'amaanyi gabadde mangi. Bannakibiina kya NUP bakyalina amaanyi mayitirivu mu bantu nkugambye ekiri mu masomero. NUP ewangula everywhere. Tuze tulaba aba Guild President mbifo ebisinga obungi ebyenjawulo nga NUP ebiwuuta buva. Nkakasa nti n'ono amaanyi galazze Samuel akakasa bukakasa nti agenda kuba akalulu akawuuta buva. Kugambye waleero alaunchinze manifesto ye era ebikujjuko bisiibye biyita ku Kyambogo University ng'abaana bonna bagamba NUP everywhere. Kitegeeza nti bw'ojjira ku kkaadi NUP oba olonze kkaadi entuufu kubanga oba tosobola butawangula lwa nsonga buli munnayuganda akimanyi bulungi nti NUP kye kibiina ekyajja okuleeta enkyukakyuka mu bukulembeze bwa Uganda. Olaba ne mu masomero NUP ewamba otegeerera nti kibiina ky'amaanyi nnyo. Gye buvuddeko tujjukira nti bagezaako gavumenti obbiyingirira. Mwami Museveni yagezaako okuyingirira okulonda kwa yunivasite ng'ayagala okuleetamu effujjo. Bajjewo enkola ey'okwesimbawo okulondanga abaana be beerondera omukulembeze waabwe kubanga baalaba nti NUP ewambye eggwanga Uganda. Bwe tugenda mu kwesimbawo okwa bonna NUP bajjojobya. Bwe tugenda mba MP NUP kyebakola kikambwe. Bwe tugenda mba councillors kiyitirira kyokka ne bwe tudda mu masomero era nga NUP balumya nnyo emitwe. Bw'atyo yasalawo n'akola effujjo ku yunivasite ey'e Makerere omwali n'okuttiramu omwana munnakibiina kya FDC nga baagala okuteekawo effujjo nti bagambe nti abayizi b'essomero bakola effujjo lingi mu kulonda kwabwe n'olwekyo okulonda kwa universities kuveewo. Wabula abaana baagamba bajjanga kwekontroli nga bateekewo okulonda okw'emirembe. Era kyova olaba nti olwaleero NUP babadde n'amaanyi mangi bayisibye bayisa ebikujjuko. Naye tolabyeko ffujjo likolebwa nga liri wabweru w'amateeka kubanga bakimanyi bulungi nti bantu bakulu balina okwesalirawo, balina okulonda omukulembeze waabwe agenda okubakulemberera ng'abantu abasusse emyaka 18. Munnakibiina kya NUP tumwagaliza buwanguzi kubanga amaanyi gatandisizza. Kikulaga bulazi nti era amaanyi agenda gateekamu n'abayizi banne bagenda muteekamu obwesige olw'okuba nti yalonze kkaadi entuufu ey'ekibiina kya NUP.
stop the violence. We are not divided, but we fight for our rights as common students of Ekyambogo University. We are the major stakeholders of this university. People power. Mr. Samuel, why not special? It's good that you are standing next to the very old president. I want you to state 5 remaining questions of this regime that you want to solve. But first there is no one. We've just come to continue and oppressing the radical days. We must vote for these agendas. Previously, we had a fight for against that charge. And students' power, and everything, first what students can do. And they know what common students can advocate and can do. So it is good that in the house that we shall be advocating for this, because we have guarantees that are representatives of students. They will go and vote for this policy after we shall take it to National Council, we shall take it to the University Council, and it will be approved by the National University Council of Ekyambogo University. And we must tell management that we are the common students and we must vote for agendas that have made our lives as common students. We find it and it has worked. Previously, against such a we find it and it has worked. We are coming back again, telling management that another voice is here. We launch and never turn back. The common students story must rise in Ekyambogo University. Thank you so much. People power, our power, people power, our power. Ladies and gentlemen, it's now my turn to ask you questions. I want to go for materially. Brother, once you voted for the new president in the house, so much that council of Ekyambogo. I mean, the University Council, Senate, Committee of Ekyambogo. My brother, can you tell us who is Chancellor of Ekyambogo University? Who is the Chancellor of Ekyambogo University? Not the Vice Chancellor, but the Chancellor of Ekyambogo University.
asserting that Rome was not built in one day. The recognize must be a continuation. That's why Ekyambogo University must still embrace NUP, because previously we had elected of the NUP that will be president of NUP, and we are here again asking you to trust us, which are going against that. The recognize must be a continuation. And this is why you should physically wait before you should be a demonstration. Thank you so much. The simple power, the power, the Ekyambogo power, students power. Bus.